Ed Sendi agambye akayimba ka Bobi Wine King Saha ne Nubian Li tekanyumye. Ed Sendi wanyumirwa ku myaka Ed Sendi wamu ne mukyala wa Alin Skin wetuwogedera saawa zineno embeera eyongedde kubatabukira anti bavuddeyo ne balumba His Excellency Robert Kyagulanyi ku luyimba olupya King Saha kyabakoze mu maasa wamu ne team Bobi Wine. Video eno njagala ogiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga tomanyi naawe oyinza falling a victim the following day naye nga tetonagendayo no video madde nsaba mugimpereka like mu mutima mulungi kabenka sotamula katukira ubona bandiyagadde okumanya kweno information nadala bana ba National Unity a platform team people power musembere wano gwatana subscribinga simanyi kicho linda olunaku horra lero nga wenkugambye omukulu mukyala wa Alin Skin wamu ne Ed Sendi bakedde mu kibooko ye Ed Sendi yasobodde kubanga abasimatuka wali hakuchachi yagenze kubeera nga asaba anti lwaki olunaku olwejjo bwe babadde kutoka ntokyo yasobodde kuvaayo n'avumirira oluyimba lwa Bobi Wine agamba nti Bobi Wine wandivudde mu byokuyimba ate Bobi Wine gwe bagoba mu byokuyimba mbindowooza bali bamugamba bave mu politics adde mu kuyimba ate waayimba ate mbuva mu kuyimba dda mu politics tukyasobola kola ki okuyimba awo wenyini ne mukyala wa Alin Skin yasobodde kuvaayo mu jokyo nti Munyankole yasobodde kuvaayo n'akola statements eziri controversial era nga eziraga ntino alaga tribalism ku side emu eno bino njagala tujja obudde osekolirize Ed Sendi kye yakoze male nkuleetere mukyala wa Alin Skin ewasemba making sure ntino gira mpaka weegwayo. Ed Sendi agambye akayimba ka Bobi Wine King Saha ne Nubian Li tekanyumye. Ed Sendi wanyumirwa ku myaka gya Alex Mukulu n'onyumirwa ku Afrigo awo nawona tuli mu 7 onyumiddwa mu 8 mu Fire Bongole Lutaaya onyumiddwa mu Bakafeero mu 9 Sebatta Bakasozi Amani Basudde Eagles Production yezze eyaba Mayinja Misachi onyumirwa awo nokola ki onyumirwa Irene Nambiru onyumirwa Kamiliyoni azze nayo onyumirwa tuli muno mu 12 awo nokola ki oli mu kunyumirwa Bobi Wine 1 kubono 2 naye 0 oli mu kunyumirwa wazze ba Bebe Cool Irene Nambiru Juliana onyumirwa Azizi Radiant Wizo Jamal oli mu kunyumirwa Eddie Kenzo Gravity ba King Saha ba Maro oli mu kunyumirwa. Tutuse mu generation sejempita TikTok generation Unknown Riam Alien Skin King Saha bonna kati abaliko abayimbi ba Ava Peace ba Gloria Bugi Sendi akyayagala kunyumirwa. Musajja gwe this eruno luyimba tetwabadde lwa entertaining, it is edutainment. Njagala obyawule kayimba kasomesa so sika kunyumirwa. Bobi Wine emyaka gyatuusemu gya kusomesa. Sendi oli myaka 69 obulako gumu oweze 7 okyayagala bintu bya kunyumirwa. Ebintu bazzukulu byo bye bali badde nga bye babyagala kati gwe byokyayagala kubanga olemeddemu guli omuze ogutava mu bbaala. Ed Sendi alemedde mu bbaala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iwe Kyago ebyo nebice byo bino eshongwe chukabana arinda. So we waited for all these years kweshenjereza ngo garuko music ogaruko mu studio sorry oze kweshongora ngo nibyo kubasa wayerundana wakwata omweshongozi wihanga King Saha ari kweshongora nke Nyonza
wamukwata mazima washitama nawe mwahandika mwaza kuyehama ebyeshongoro bukushibya ebyembeba okushota mbwenu ananka nimusune bagita mususu bine bimese binene eshomba byoma ngozo kweze ensomba byoma yeri mukola ki yeri mukuyimba ebyo nebiki na ye mpolereza bana bayeni baba mukwase nako mugenda ne muwolereza Kyagulanyi ne twebuuza ni mwintegera ya muyadde mazima ne twegayirira Kyagwaddeyo mu studio ayimbe nga tugamba nti byasobola politics tamusobola n'avaayo ng'ayimba bino okimanyi twategedde nti ne before Kyagu yali talina talent ya kuyimba kati yali ayitirako wa kakati ate tuli mu kweraliikira tuli mu kumwegayirira nti akale sigala eri waakiro osigale ng'oyogera n'osensi wo nga tuseka biki ebyo bye yayimbye ngenze nenzuukuka ku makya nze gwolaba nkyali mu buliri nazuukusa ku makya nennaako nendya ka breakfast kange neŋŋamba waayi abaana bantaaginze nnyo lwaki towuliriza luyimba nga tonalutuulamu neŋŋamba kandi owulirize luggweyo baana mmwe amaaso gansiye ne gazimba nga bwe mugalaba nga mpuliriza obuyimba ennyindo n'enzimba ntandise okufuna olubalabe lw'essaabadde nalondooza olulaba wano bwoti baana mmwe feesi yange n'ezimba nga bw'ogiraba enviiri ne zinva ku mutwe mbadde nga awuliranga ga nti oba abasezi bannyingiridde Kyagu oyimba bubi oyimba bubi okwogera wagambye nti kwaganye kwogenda oyimbe naye nedda tokikola Kyagu tusigale ku kwogera content wonna atunyumira omwana yagamba tension si weebaze Kyagu okukuwa content neyanzisa nnyo Kyagu kakati munnaye ebyokuyimba bireke tusigale wano ng'otuwaayo ku content atunyumira antumwe kati kambuuze iwe King Sir ayimbanga ennyonza Kyagu n'akutuusa n'otandika okukubagana ebikopo nane nammwe tubeere fair banna tubeere fair abasajja basatu ne muvaayo nga tewaliiwo lyrics teziriiwo rhyme tewali beat tewali ne ka beat ne kagaana kale mpulira obusungu mpulira njagala nnyomba okumala essaawa nga 3 naye TikTok tekuba provision eyo Kyagulanyi emyaka gino gyonna gye tugaa nti Kyagu bw'aba avudde naga nti azzeeyo mu studio tugenda kufa booti bw'otulese nga bwe watulimba n'otuwa omwezi gumu okuggyako Museveni pulezidenti jjajja n'oyongerayo n'otugamba nti omwaka n'oyongerayo n'otugamba nti kati okusaba kwe kusigaddewo ne tusaba kati wavuddeyo watugambye okwogera kuganye koddeyo okuyimba laba ebintu bye watuleetedde Kyagu you guys. This has been my prayer. Like I have been fasting day in day out. Kyagu, no, like, not that